Abalamuzi mwenda ba kkooti ensukkulumu nga bakulembeddwamu Ssaabalamuzi Dr. Flavian Nzeija olwaleero batandise okuwulira omusango gw'ebyokulonda. Robert Kasibante, omu ku baavuganya ku bwa pulezidenti mu kulonda okuwedde, kwe yatwalayo ng'awakanya ebyava mu kulonda kuno. Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni eyali ku tiketi y'ekibiina ki NRM amala alangirira ku buwanguzi n'obululu obukunuukiriza mu bukadde 8. Kasibante nga munnakibiina ki National Peasants Party alumiriza ng'okulonda kuno bwe kwafumbekeramu emivuyo egyolekera ddala nti tekwali kwa mazima na bwenkanya, bw'atyo ng'obuwanguzi bwa Pulezidenti Museveni ayagala kkooti ebusazeemu. Ono mu mpaaba ye yawaabira akakiiko k'ebyokulonda, Ssaabawolereza wa gavumenti ne Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni. Bwe ziti enjuyi eziri mu musango guno zitegeezezza kkooti ensonga ze zitakkaanyaako. In respect to transmission of result, tallying the whole process of tallying and transmission of results. Bannamateeka b'omuwaabi okuli John Issa Abirye, Julius Galisonga ne Ivan Bwowe bategeezezza kkooti eno nti baagala akakiiko k'ebyokulonda okubawa ebifo byonna ebyalondebwamu oba ziyite polling stations basobole okukakasa nti bino tebyakakasibwa, ekintu kye bagamba nti kimenya amateeka, so ng'era bategeezezza nti ab'amagye beenyigira mu kalulu wakati mu kukuyega n'okwetabira ddala mu kulonda ekintu nakyo ekimenya amateeka. Kubanga twateekamu okusaba mu kkooti ebalagire etuwe ebintu nga declaration of result forms, first of all list ya polling stations zonna awali okulonda, ekyokubiri declaration of result forms zonna ezakozesebwa. Oludda oluwaabi era lusabye akakiiko k'ebyokulonda okuwaayo empapula okwagatirwa obululu n'engeri omugatte gw'obululu obwalangirirwa nga ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda Simon Byabakama gye bwatuukangamu erweza lubo akakiiko k'ebyokulonda we kaateekateeka eggattira ekkulu. Twabasaba batuwe polling stations, list ya polling stations zonna, batuwe declaration of result forms eza polling stations zonna ku buli polling station, then batuwe ne tally sheets ezakozesebwa ku national tally, olw'ensonga nti results ezivudde ku polling station tuzigeraganya ne results eziri ku national tally, tutegeere kiki ekyakola ki ekyagenda mu maaso. Kkooti bw'eteeraza okuwa ensala ku bisabiddwa Kasibante ng'ennaku z'omwezi 6 omwezi guno omuli ebiwandiiko byasaba okuva eri akakiiko k'ebyokulonda. Oludda oluwaabi era lwagala ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda omulamuzi Simon Byabakama n'amyuka Ssaabawolereza wa gavumenti Jackson Kafuuzi okubeerawo mu kkooti mu buntu basobole okubasoya ebibuuzo bye babategekedde. Twagala kumuleeta tumubuuzeyo ebibuuzo atangaazeemu ku nsonga ezo okusingira ddala ku ngeri results ezaali transmitted, atunnyonnyole ebyuma ebyo kubanga mu kwewozaako kwabwe bagamba nti generally ebyuma byakola, kati twagala gy'atunnyonnyole byakola ku percentage ki. Ssaabawolereza wa gavumenti Kiryowa Kiwanuka mu kwanukula alaze nga bw'atalina buzibu na kyamumyuka okuyitibwa mu kkooti, kyokka ng'agambye nti balina abajulizi. Tulina abajulizi babiri, Electoral Commission erina abajulizi 8, President Museveni yaya abajulizi 6 wa 7. Kkooti era ewadde ebiragiro ku ngeri omusango gye gugenda okutambulamu. Robert Kasibante nga yamalira mu kifo kya 6 mu lwokaano lwalimu abantu 8 ayagala obuwanguzi bwa Pulezidenti Museveni busazibwemu wakati mu kulaga ng'ono bw'ataawangulira mu mazima n'obwenkanya era ng'alumiriza okulonda okubeeramu ekibba bululu ab'ebyokwerinda okutiisatiisa abalonzi awamu n'okubatulugunya ssaako n'okwenyigira mu kulonda obutereevu kuno nti kwe baagatta n'okutulugunya abamu ku baali beesimbyewo. Akakiiko k'ebyokulonda mu musango guno kawolerezebwa bannamateeka okuli Mwesigwa Lukutana ne Eric Sabiti. Ofiisi ya Ssaabawolereza wa gavumenti ekiikirirwa Ssaabawolereza wa gavumenti yennyini Kiryowa Kiwanuka, so nga Pulezidenti Museveni akiikiriddwa mukoddomi we Edwin Kalugire ne Ebert Byenkya. Pulezidenti Museveni yawangula n'obululu obukadde 7 n'emitwalo 94 mu 677 ate nga ye Robert Kasibante yeemulugunya yafuna obululu emitwalo 3,30 mu 44. Abalamuzi omwenda abali mu musango guno be ba Dr. Flavian Nzeija Ssaabalamuzi, Pastor Knight Tuhaise, Mike Chibita, Elizabeth Musoke, Stephen Musota, Christopher Madrama, Catherine Bamugemereire, Monica Mujenyi ne Muzamiru Kibedi. Omusango guddamu ng'ennaku z'omwezi 6 omwezi guno. Aneti Nakayibaale yakusakidde eggulire lino ku Racket TV amalindirire.